ki teyaliiwo kigamba waliwo abantu ababi abayingira mu Fangoni era enkweze ngezo tugenda okugenda era batugenda ziraba abantu bagenda kufuna obwenkanya tutuyinza kukkiriza naffe abantu babeerewo mu nsi nga tebafunye bwenkanya era nga kisobola omusajja wali balina ssente agala njagala kupangisa kale miliyoni nga 2 miliyoni 2 ng'ogenda yimba ngenda kuyimba n'obuyimbi ng'ogenda muyimbira nasooka lukya njajja Asani Ndugga jjajja w'abaana naye akyali mu koosi gye bayita ey'obwandawula oba koosi y'abaana mu byempewo Asani Ndugga omusinga Asani Ndugga mwana muto sina mwana oyo muzzukulu mu byempewo oyo muzzukulu omusajja ono ow'ekiwalaata omusajja ono atera okubeera kugala kisino omusajja ow'ekiwalaata gwe bayita Nimurodi oba omumanyi ow'ekitiibwa DJ Nimurodi kimala ow'ekiwalaata ogattako kyala alina akawalaata tokiteekako nnyo ekiwalaata just gamba DJ Nimurodi kale DJ omunene ogwenda ba azannya nnyo Abani tasangawo ng'azannya ndongo yange naye badijja abamu era naye kamera w'abaana njagala abeera eno vidiyo bakisale bagintereko ewa Yesu oba bapasita oba wani bagiteeke bagirage Yesu oba ondaba nsula wano Nsangi Kateeke ku luguudo lw'e Masaka ndi ku 0754241 tobuzaabuzibwa okina kiweetaaga ng'oyagala nzigendukuke wendi kasojjanga ekigambo kyo gwo ng'ambe eti gwe Yesu mwenye weta ku balakisi yange y'amayembe eri wano n'otuuka wano ewaka mu njolo ng'amba ndireka emyoyo gyonna negoberera omwoyo Holy Spirit Yesu mbu alina amayembe alina emizimu alina ebiteega alina nyabingi alina buli kimu ky'omanyi empewo zonna kyeziyitamu wamu n'ebyokoola era kigambibwa mbu ye yasibye omusango gwa Lyenisikini okulaba nti obudde buno alya butaala era kigambibwa mbu yalemesa abantu ab'embaali okufuna obwenkanya ogamba otyo obulamu bulungi oli musanyufu naye sisirira si musanyufu n'ebyo byoyanjuddemu nsonga eno sirina kulemesa ku bantu bali kufuna bwenkanya ate obeera wasibye omusango obeera tobalemeseza bofuna bwenkanya ate dda kiri bwe kiti abantu b'embali baddaye balamusizzaako ez'esaalongola ddu zitazikuba mu Fangoni muno kale nti akusinza ku katambi k'omwana oli teyayogera n'ebintu okunonyeza kwe tujja nga tukola n'ebintu bye tujja tukola twajja tuzuula nga waliwo abantu abeerimbise mu Fangoni okujja okutattanya erinnya lya Fangoni omanyi edda ze nagambangako mafiya boosi oyo akendeeze ku baana kubanga n'omubi yennyini asobola okujja nakuzizika omwana omu kakati naye kito kyengeri nti nno alien muntu w'abantu nti ayaniriza buli omu ajja yalaba nga kijja kuba kizibu okugoba abantu naye abantu abyakinkana kati baleetawo obuzibu naye nga ekituufu kya byonna abantu tegeeza abantu bano abangi abeera ku Fangoni wamulabula dda era mugamba dda nti abantu abajja kutuleetera ebizibu kakati nti lwakuba nti naye nga omubi omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna Abafanguni bangi bonna si babi ne mulimu abantu abasinga babi era naffe siba mulimu ababi abeeribikamu naye abasinga babi naye nga era kyova naffe twagala abantu b'embali bano era bafune obwenkanya mu Fangoni muno era ne poliisi etandise edda okukola ogwayo etandise okugjamu ezo enkezenge ffe tukola ogwaffe era abantu b'embali emizimu twabagala tugenda basitula omuzimu gw'omwana ono gujje gulondemu bakanywa musayire nnyo kubanga waliwo abeerimbika mu ffe kyokoleke olina obusobozi okusula omuzimu gw'omwana eyafa topu dansa yafa yugaleta topu dansa w'embaali gwo gujje gulondemu ababi mu Fangoni kubanga ye alien yakakasanga ye mu muntu teyakuba mwana oyo andi bagamba yalagira akati oyo bamuyita propaganda okategedde kuba tewaliwo katambi konna kalaganga alagira kati ekyo kitwale nti bagamba mbu kigambibwa mbu waliwo yakola ki kakati oliwo nga kigambibwa nga newaana aba alien bennyini yakuba omwana ono ku muzimu gwedda gusitudde era ogunamulondoola ne guba ng'alina ensolufe mu mayembe tukozesa mazima na bwenkanya okategedde era ffe empewo amayembe gagoba nsonga empewo tezisobola kubanga tezirondoola ki
nsonga nze kyesaagala bantu b'embaale kola bulumbaganyi kwa Agenskin nga teyali mu buzibu ekituufu kya byonna ekyo bola nga nasaba abantu b'embaale era ne mbagamba bati ekere na kuzo zonna tuli mukola kati kino ekyokugamba nti Alien ye takoze ekintu tebamusibye kitwali twagala omusango gw'ekituufu gweguba nga musibye tetwasiba musango gwonna wabula ye omuyimbi akyetaaga okuyimbira abantu kubanga era kituufu si yakola omusango guliwa guno era kyovanga ne yagenze ku poliisi okuwayo saidi ye era bagimuwuliriza ku statement ku saidi yaki ya poliisi nga naye awendowooza ye kubanga olunaku olwo ye ali nekituufu teyakola ki teyaliiwo kyegamba waliwo abantu ababi abayingira mu fangoni era enkwezengeezo tugenda okugenda era batugenda ziraba abantu bagenda kufuna obwenkanya tutuyinza kukkiriza naffe abantu babeerewo mu nsi nga tebafunye bwenkanya abantu balina okufuna obwenkanya kambuze lwaki kyasooka n'atwala ebbanga lwaki yasooka kwekweka nga tanagenda ku poliisi kakati ab'ebyokwerinda babalimbamu okusooka ddala lyeri basooka ne bamukwata naye bamukwata mu kampowooze kati pressure bwe yayitirirawo ng'abantu bamubanja poliisi esalawo omuproducinga ng'omuntu eyakajja obuzi ku poliisi naye ng'ennaku bali bamukwata ku lwamukaaga gwe wakimanyaako nakimanya era nze kati nze omulogo nyinza obutamanya bajjajja baŋŋamba era olunaku lwe bamukwata mumaze omukolere oba ogeze ku tiktok page yange vidiyo eyo gyeri nagikola ne ŋŋamba pulira neeraliikiridde emizimu giŋŋamba toli bulungi negikola vidiyo nenjeko nebagamba naye ngagenda okuleera nga tiwaliwo kanyego konna kalaga nti ali buki bulungi ate nga budde bwa kiro nga nyina keera kumakya kukola migundi mikolo naye mikolo ebintu bino gye ku tiktok biseke tubipostinga olanye abantu bafango dife tupostinga buli kimu kyetukola wetuba tukuloga olaba tukusindikira amayembe ng'olaba nenjibwa tuzisindika olaba nomanya nti eddogo eryalimbuze tubaga weekwase muntu mulala omuntu wobeera omulogo omuteekayo ffe tukuloga ne tukuwa ne polisiiti so kati Agenskin omusango guwaguloga ne balimuwa booni omusango gugunuza yaguloga obujulizi bwe buli vidiyo weziri nga fango nifena tusogera wamu kaddemu gwe yaloga omusango musango ze yaguloga naye nga ngulogera wansi w'omuyimbi nti afune obwenkanya n'abantu b'embali bafune obuki bagenda kufuna batya obwenkanya obwentu b'embali bano bagenda kufuna obwenkanya nga asitudde omuzimu gw'omuntu n'abantu poliisi etandise okukwata abantu ne poliisi etandise ati obudde buno abantu poliisi beekwata omuzimu gw'oli agambibwa okuba nti nno yattibwa gugenda genda nga gubasongamu nga ne poliisi egulaga nga poliisi bino bigenda kwekola byokkeese balikodinga kamera zino bagenda kubisigaza obujulizi bagenda kubiraba bonna bagenda kufuna obwenkanya n'abantu b'embali baddemu bayitaliye abayimbire naye bakuba nti ebintu bajjajjabo bagamba nti teyakiriimu bajjajja bo baŋŋamba ali teyaliimu ne poliisi enyira eri mukunoonyereza naye tugirekera ogwayo nze bajjajja abange baŋŋamba ali teyakikola ki yakiriimu naye ate ne gavumenti tugiwa omukisa kuba n'ensi eyina ebitongole kuba abantu bayinza obuteesiga bajjajja abaana naye nga bajja kwesiga ebitongole by'okwerinda nga gavumenti kati gwe bajjajja bagamba ni akirimu bajjajja baŋŋamba nti mulimu abantu abeekwezenge era tugenda sireka mu maaso ga kamera abeekwese mu fangoni abajja nga beefuula abaagala okugattibwako naye nga bazze kusatulwa nga bali munda muli abalabe baffe bano abalaba abajja balwanyisa fangoni bakimanya nti ali enonda asembeza abantu baki bangi kakati bateeka n'okuzizikamu abantu balinga basatu babiri balubatu naye bagenda kweraga naye lwakuba nti media nga yo fangoni ng'ekitebe kyonna ekya fangoni kirinako oluga media konde yasinga yali supposed okufulumya ebyama byonna byonna ebyekibiina ebyekitebe kati nze naddu zitandimu nze ndi mu department eno ya bulogo buki obulogo bw'omubbanga zekwatagana naku waliwo aleeseewo engundi emberebezi olwo twagala tusiraanye aba tubasindikira amayembe tubasiraanye ekyo kyenkola nze ndi mu department era gwe twagala okusengula mu ndongo ekyo kyenkola wali osenguddeko omuntu mu ndongo tubasengudde bangi olwa alien si ku lwa alien naye olina boosengudde bangi twabasengu kati obusawo busibutandise nga alien yazze obusawo buganda nabutandika dda before alien baani bemusengudde mu ndongo weebali awo naye kwegamba bambi beetambulireko ate kati ate abasengula ngole kati banoonya ate omulogo bakwasa ennaku ng'ate gwe abasengula oba abasawo gye bagenda tebasobola
bajewo bakomemba lokole cheka zawo chibagenda nga ati kati bayinza obeera nga tebeemanyi bamanyi bandoota bakimanyi tetugambe bwe bakuloga nkubuulira omuntu n'aloota n'akuloota nondoota n'okundoota ng'oli waladduzitta eregeza buli muyimbi yali akulooseeko ajje yeebuuze lwaki yandoota gwe yamuloga weebuuze nnyo lwaki ondoota manya nze ayina omukisa guguli sula wange bwe buli muyimbi yenna ajere ng'olaba ondoota manya nadduzitta omukisa gw'ozaagulina wange nadduzitta watandika okuyimba era n'okubayo n'obuyimba yayimba neyimbisa ne pasita Bugembe pasita Bugembe tugenda mujjako maaso naye lwaki gwe teweeroga endongo yange neekuba ati kati endongo yange ogiraba nga endongo yange sigiyimbira ku puresha yakugifunamu ati tulina buli muntu ayimba n'ekigendere kategedde waliwo omuntu ayimba nga ye ali mu katale ka ndongo ng'ali mu industry ya ndongo era atundamu ndongo ekitoogo kati oyo omuntu yasaana okulwana ennyo okuloga endongo yitambula ne kati nze nadduzitta mbeera mu mayembe gange nga yina gampa ekyokulya n'ekyokunywa si bizinesi yange gyenkola endala yakuwonya abantu okuyimba just the baida kubanga abalwadde mbajjajaba ne nkoma ssaawa 11 nva ku makya ne nkoma ssaawa 11 okujjanjaba kakati neetuula wano ewaka omukazi n'atunuulira nange ne mmutunuulira abaana ne bawoggana kanate nga mikwano gyange gyonna abasinga bati bayimbi kati kinekangisa oluusi ngenzeko mu mikwano gyange ate oliwo otuuka mu bayimbi ebiseera ebisinga bayibwe bayakuba ki nkuba ndogwa studio zibaawo awo kati ogenda nowekanga ng'obudde nze ogimba lwakugamba kale kutwala kaseera kwegayaazaamu nakugikolako kyova nga nze asinga okuta ennyimba ziwejagalira endongo eno kwagiyingira ogirabye ogisanze otya endongo eno sigirabamu buzibu awo okujjako kyenjirabamu nti kwegamba ndaba abayimbi bakola nnyo naye bafuna kitono kusiya wendaba endongo weetambula kati nze Raduzita bwe mbasaze okugamba nga ngamba ti nojja kumpangisa kuyimba kirabawo sente zibasobola kumpa tayinza kupangisa gavumenti ebisinga kyova nga shoze enkola ziba bakyalira bitunumirwa bunyumirwa kaloli wabeera kize nga ayagala kukupangisa oli mu sente mmeka sisuubira kumpangisa kuba sirabawo omuntu endongo eno terina sente ziryamu tulina kubanga bamukwano nga Kacumbaali bwe tuli wano sookoleke oli bajja kukupangisa akupangisa sente mmeka kizibu nti omuntu okumpangisa anti naye kizibu naye oli ayinza obeera nga akisobola musajja wali balina sente agala njagala kukupangisa kale miliyoni nga 2 miliyoni 2 ng'ogenda yimba nagenda kuyimba ndongo yennyini ng'ogenda muyimbi nasooka lukya olina ennyimba mmeka z'oba ogenda oyimba abantu tuwadino Kacumbaali mu nnaku zino nakola ennyimba 19 kati buli luyimba olwagala mu mirikwezi emu ate kati endongo yange omakyova nga bagamba mbawa ya bwereere twasente zenja tebasobola zimpa omanyi okera kumakya ng'otunda ekyo kya bbe nga tokyagaliza ogaba kigabe wakafulumya ennyimba 19 ate nga zonna zaakabi nga ate zirina ne vidiyo 10 naye abantu nga tebazimanyi bazimanyi nno basibaye bannyabo bagenda kusikuwandiikirawo awo ne bazimanyi saamutere komenti bwemba mumanyi ennyimba z'ono buli omu ampe ennyimba 5 z'amanyi ezo nyimba 19 njagala buli omu ampe 5 z'amanyi era kakataawo tebazimanyi abantu bazimanyi ogenda olaba komenti nga bagala ekintu kimu abamu nga bagala tetukumanyi nga bagamba akolo wagero yandike oyo anayiga titamumanyi ajja kummanya ekiro ajja kummanya abantu kakati bwaba wakana tamumanyi ajja kunneetegereza n'ekiro aba ayagala okummanya ennyo ajja kummanya kati banne abadde tamanyi ndongo kanye ngenda okugamba ate tamanyi ndongo yagenda akagere ku page ku YouTube channel yange eri eyasalongola Raduzita zikuba namu obuyimba obulungi obunyumba nno nga danso ate nga culture era kyova sitayire nze akagigula mu Uganda ndoza terinawo tuwe mwakapera kwe olwo ndongo yange tibayibayiba kibwetere oyaguwalana muyite kibwetere teryagambayo teryanoomayo bamwe yanatuuse ekomyewo okubamba musite tudde yenze sababanda diru za kutuka n'amaje ngalumba
emikisa ngirese gyali gyabakwekebwa Lubale wa Buganda leero wakusituka pitidde mu bbanga asenga n'helikopita emisambwa gyafa ddaba buweekalamata betwali twatumosamira abalokoka naye omubanda gyefuula akemaze okutuuka ne weeziba kkanisa ate kuzitabangula mundabe ku TV kosa ne ku radio addamu ogoba emisambwa leero akajjuutuka abangoba emisana amojja n'amakutiya nange ne mbalumpa n'enjala kakutiya mwali wakakawala gimwana n'ensirika Katonda napamaanyi bagombe n'engabotola mukana akalulu kibwetere oya kupitina mugambe nyoka amaji nayo yimba yimba kalaga kawulidde wale wulidde kawulidde bamutataso kajja komawo kibanga yamwe yagamba tinde kibamwe yanatuse komyewo okubamba bamwe yatuse nga komyewo okubamba eggwanga tegeda bogero yimba bajja bakulinnya ku ebise bisinga bikisenze kuba ebisere bisinga ambako Lubaale mazima gubayita bamwe yana era ebisere bisinga stera nnyo tuba gamba tindungu oba okuyo oluyimba nga bayita baamu ani atamumanyi jjajja baamu omufuyi wesado omukyamu okola wakuba agamba taamu nagamba nenakayaga ti thank you madamu baamu eri ngoma egiwulira oba ogikubye ng'ogikuba ewuwo kwena ddiiru ze ziganye okutuka eyo ogibulize okutula eddiiru kati lwaki gamba nti endongo yange ya bbeeyi omuntu ayinza okuba nga alina akutula ddiiru yakawumbi just nga kuteekamu akayimba kankokakoka akagenda kuteekamu awo yajja baamu akutula eddiiru ye okyegeera afuna akawumbi ke kati golo omuntu aba agenda kumpa ssente mmeka kyova gamba nti nze endongo yange negikolera nsi nti ya bbeeyi nnyo kyova nti wemba nyina kyali wange kati ebise bisinga tubadde anko 10 ebise bisinga temugamba nti Saalongola Josita kushuo tumwagalako just kuzimba ngaje era tumi yenyini nganyeze koleko nga 10 ng'omuntu nga bali abamugambe bamwagalako demand ate ne koleko nga muwala wange kale nga tugenda mu maaso base oli onyabo andi ne Tamale promoter ku kamera kwali awo alina ekibuuzo naye awanise omukono ango kibuuzo n'ekibuuzo Hassan Nduga yayimba oluyimba n'agamba bw'abanga afudde tebasalanga kintu kyonna kiva mu musaayi ekintu ekyo nga omusawo Muganda kakati jjajja Hassan Nduga jjajja w'abaana era kyali mu koosi gye bayita ey'obwandawula oba koosi y'abaana mu byempewo Hassan Nduga omusinga Hassan Nduga mwana muto nnyo sina mwana oyo muzzukulu mu byempewo oyo muzzukulu osanga nga Jjumba Lubo waali gaweesa mubuuze nga kikyendi mu Lubaale gyali kigamba nti Hassan Nduga bazzukulu kakati osanga kati kankugereza abantu kati ate nga ne Ssaabakabona Jjumba nze ndi kitaawe mu Lubaale gwe kitaawe nze ndi kitaawe mu Lubaale Ssaabakabona Jjumba Lubo waali gaweesa kino kikugambidde wano gwemusanganga mubuuze nze ndi kitaawe mu luki mu Lubaale kakati kitegeeza bano ba Hassan Nduga bali eno mu babbebi kale kirungi nti ayimba obuwangwa ne kati engeri gyali nti koosi gye bayite ey'abaana eyandawula eyakabaka ndawula kati ate tasobotana bakubuuka koosi kutuuka mu koosi y'amayembe ebisa ebisinga ebyokusala emisaayi birinnye eno mu baffe abasamira amayembe bo bali tebagira musaayi ab'omusaayi bano abakyakola koosi zandawula batagira musaayi bakyakola koosi ezo kitangazemu omulabi Hassan Nduga eza wekiba nga ali mu primary aba ali mu P4 ate era Lubaale era kyova nga n'abantu baloota badda ku masomero nti ebisa ebisinga buli weeroota ng'odda ku ssomero babakulaga kirasi kifubanga nnyo n'oloota oloose ssomero ki otegeera so oloose primary secondary university oba oloose oli teacher oyinza okuba nga oli ku ssomero ng'oli teacher oyinza okuba nga oli ku ssomero naye ng'oli mu primary oli mu secondary oli mu nursery kati ekirooto ekitegeeza kino obusawo buno buli mu kiraasi kiraasi ezo kakati omuntu amanyi ebigezo bya P7 aba omuntu alina ebigezo bya omuntu awa P6 toyinza muwa bigezo bya senior 6 bategedde kati Hassan Nduga ku level ye gyaliko okumanya kwe manya bibala bwakoma okumanya empewo tizigabulwa ebibala oba tukitegedde kati obulongo bwe bayita abaana abajjajja ndawula
kitegeeza aba ali mu kkosi y'abalongo ey'abaana anatuuka eno mwenjwa tannababuuka mweno zino okukosa engulu ez'awaggulu ez'amayembe ziri solidi. okay okuba wayingira endongo abantu abali mu media fraternity muli ba DJ zetaaba bakuyisizza batya because ebiseera ebisinga batya oba tutya okuzannya ennyimba ezo olwa society omusajja ono DJ Nimrod omusajja ono ow'ekiwalaata omusajja ono atera okubeera kugala tusome omusajja ow'ekiwalaata gwe bayita Nimrod oba omumanyi ow'ekitiibwa DJ Nimrod kimala ow'ekiwalaata ogattako kyali alina akawalaata tekiteekako nnyo ekiwalaata just gamba DJ Nimrod kale DJ Nimrod omunene bwe ndaba azannya nnyo abani ndaba tasanga ng'azannya ndongo yange naye badijja abamu ndaba bazannya endongo yange ndaba DBS oluusi ezannya ndaba KBS oluusi ezannya ndaba Sanyuka oluusi ezannya Bukedde ndaba ezannya mama w'abaana oyo yennyini alina ennene yakulanga ekibya alina ennene yakulanga ekibya esikaati kyalaga wamaati omujjo ate ali wakati bati bagamba abamayembe bave kijolooto akyayagala kyalya ekikazi kyayagala kyafuna abanyage bamukubajejebatumabisaba mwana yajabeerawo tusobola kumanya nti mutambulamu kati okimanyi nti kubajjajjaffe batuwa otambula n'omugu osobola okulonda ento ng'otambudde n'omugwa ku mukisa gwe bakuwa osobola n'omere n'osibamusimu gwano ebikyala byonna ebirungi okumusamize ebiseera ebisinga bagamba nti nno abazzukulu abajja ewammwe omufunamu kati ate munnaani era abasamize mbagamba abadde ababadde abo omuntu ng'azze kumujjanja ebiseera ebisinga obungi tasaana kwoza mu nsonga nki ndala kati jjajja w'abaana nkuwa amagezi gwanda baabye oba ofunye ebirwadde byo nga bingi nnyo bize mu mbuga ate kino si kyabajjajja b'abaana ne bapasita mbagamba balina ebija muba n'abantu bangi naye omugaso gw'obuweereza oli muweereza abantu bano bazze bateekewo ekimu kino eky'ekkumi kubanga gwe omukongozi kyolyako gwe mugabo gwo kati ate ekimu ekikumi ekyo baba kikuwaddeko n'okiryako kwata kasentako kennyini tuba mu kayimba kakakya bali bagenda nayimba bagenda kola kubayita kakya bali bagenda kakya bali bagenda tebaddanga kakya bali bagenda lwaki tewagamba bukyanga bagenda tebadda bukya bali bagenda oba kanaliganda bukya bali kakya bali nti bati oluyimba olwo kakya bali bagenda gayita kakya bali bagenda genda yagamba tibamweyana wakutula bbiiru ng'ojjanga ojooga bbiiru ne bimmamye ebyamabina ategedde tibamweyana wali amaze okukula akoze bbiiru genda eri ewala wotalina mukyala wotalina mulwadde kubanga omulungi takomye mu ssabaawe abalungi bangi wakyaliwo abakyasinga onigolabe mu ssaba kakati genda eyo nga jajjawa kutulidde ddiiru wana omukazi funa omunno obuya weyagala weyagala bajjajja bwe bagamba gadenzi gadde zettanze kweyagala ozijjaku isya ekanaakweyagala ozijjaku tugende wa pasita bugende lwaki wakwata oluyimba lw'omusajja wa Katonda lwe yayimba ng'ayimbira abantu balokoke gwe n'oluteekamu emizibu pasita bugembe munyiivu olw'ekikolwa kye wakola lwaki wakikola ate nange pasita bugembe nange nakikola nange kye yakola nanyiiga kitya kubanga pasita bugembe yali ayimba mu luyimba olwo baluyita oba bw'alitujjukira yafunye erinnya eppya kati oluyimba olwo yayimba yagamba empeewo twazisinza twamaliriza tufudde bamaliza baziika muba baziika kakati amazima ga Katonda baba lokole tebaziika labayo abuuza ayinako oluyimba yagamba nti empeewo yali agamba nti empeewo tezina kyezaakola emesegi yali agamba kubanga ebiseera we basinziramu baganda be baafa bazadde be baafa abantu abangi baafayasenga Yesu nange ebiseera bwe nalokkeramu abantu bange baafa okitegedde
nange tusaba ndo inalukiramu abantu bange bagwa nagwedda lulaba zino enkovu zinali mulokole negwedda luzozo meza n'enkovu wali mulokole ebansi bajjo gyonna gyali middwa zikula bange nali edida ng'osabirawo nga neesabira mu kyaki ye Pastor Kennedy Masaka gendo nabuuzi Pastor Kennedy Masaka ekyaki esingayo okuba ey'amaanyi naze nalukuka anti labayo bw'olokoka lokokera ddala tosigaza kigere agenda okulaba omusajja agamba mbundi okumpuka bye sitategeera ne babuuza olokoka biki olokumpuka byotategeera ddayo otegeere byotegeera neza kati omusajja waŋŋamba nti Yesu nga ye yennyini gwe bagobereranga naye lwedde yafa tolanga naye yegye teyambala amukanya tubala amukaaba oti nedda kati Yesu ye mulamu Yesu ye yekka eyafa n'azuukira mu bafu era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna mu ggulu alikomawo osala omusango gw'abalamu n'abafu ate gwe gwa Katonda otudde gwawa ati ffe tuli ku nsi kuno Yesu bwe yali agenda mu ggulu yagamba agenze tuteekerateekera kati gwe bajajjaabo ate nga te bapasa baabali ne batusomesa bwe tugenda okukola eri mu ggulu ate gyatulinga ate nga naffe tumulinze kinnemye okutegeera yukira ye Yesu agaali eri waggulu atuteekerateekera gye tugenda okubeera kati ffe tuteekerateekera kufa of course era wajja ku nsi kuno eno ng'olina okufa ogende ewa Katonda we yakuteeka ku nsi kuno kati after nga tetulina kulowooza ku kufa tewaliiwo bya bye tulina okulowoozaako ebirala ng'oddyeeko okufa byonna buli ky'olina okukola ku nsi olina kukolerera Katonda naye Katonda ono okimanyi kimira kumanya ky'oliba n'ekyolifaanana obadde okimanyi kati okimanyi Katonda yakimanya nti jakuba musawo muganda Katonda kati wajja ekyo kiba kyokiwakanya abajeemu bwe Katonda bwe yali atonda abalongoofu abalongoofu abo yamanya nti mujja kubeeramu abajeemu kati era ye mmwe sinaba kumujeemerako ate okkiriza Yesu kati ate kati kambuuzeemu we mba sikkiriza Yesu olwo Katonda mba tatammanyi Katonda aba akumanyi naye era ng'akimanyi ogenda mu ggeyeena kakati nze lwaki baseerekera ddireene kubanga Yesu olwedde ajja buzi anti kakati ffe abamu Katonda bawadde ekisa tukugamba okibuka olokoke anti muguluka kuno omanyi obuzibu obulimu kati wenzikiriza Yesu nze mmanya atya nti yanzikiriza Yesu yagamba mujje gyendi abakooye n'abaweereddwa nze we mba njagala kati nganze kenyina okwogerako ne Yesu nga gwe njagala ankonviisingemu annyina nnyolemu ku nsonga zino nzampe ekigambo kye ye mwennyini nga sitaliiko babulooka taliiko bapoloteeri nga ye yennyini nga Yesu nga ye kibanda kati n'otugamba nti nno kati n'omuli bwana n'agamba kuba kati Yesu nenzikiriza nti alina amaanyi so kiri era nzikiriza nti ne Yesu ne wano wendi wano wennyini era ndaba buli kimu kati nze mbadde nsaba ye ekigambo kimu Yesu akiŋŋambe mu ye mwennyini naye ajjeko naye aŋŋambeko naye lyaduzita kati ngeramu nange Yesu nganze nze kyensaba Yesu era naye kamera waabanda njagala abeera eno vidiyo bakisale bagitereku ewa Yesu oba wa pasita oba wani bagiteeke nga girage Yesu oba ondaba nsula wano nsangi kateeke ku luguudo lw'e Masaka ndi ku 07524024 tobuzaabuzibwa wokina kiweetaaga ngaoyagala nzigendukuke wendi kastojjanga ekigambo kyo gwe oŋŋambe eti gwe Yesu mwenye oyita ku balakisi yange ey'amayembe eri wano n'otuuka wano ewaka mu njolo oŋŋamba ndireka emyoyo gyonna negoberera omwoyo Holy Spirit Yesu awo nimanya ejjange giri ivo Yesu yagenda mu ggulu okututeekerateekera kaakati kuno ku nsi n'alekako ababaka be era bebo baayitamu kakyumbali kankubuuzi kuba mulaba baziika mu ggulu oba balaba baziika mu ttaka baziika mu ttaka naye omwoyo gugenda mu ggulu obategedde omwoyo gugenda mu ggulu we baziika we bati mu ttaka kakyumbali nkubuulire kati kankwera kubuuza
omuntu yakulengeza ekitaliiwo n'akulekera n'akubuzaabuza n'akulaga ekiriwo era tukkiriza nti emmere gye tuli eva mu ttaka tukkiriza abantu be tuziika nti babeera mu ttaka amazzi ge tunywa gonna gava mu ttaka ki ekikukkiriza nti byonna by'ofunidde mu ttaka ate buli gye ginaafuna mu mwoyo anti kakati jjukira ettaka lye lyakulabirira kw'otambulidde otegedde bulungi emmere gy'olya kubagisima kabe lumonde kigabe amazzi gonywa tegube omukka gwosa bagamba emiti gikola omukka empewo kati omukka gwe tussaabayo okkiza nti okola deforestation kati ogere mu bamanyi mu sayansi omutuufu okola deforestation nojjawo emiti okimanyi nti empewo efa okikkiriza kati singa senga eva mu ggulu senga ojjawo emiti gino singa tefa kitegeeza bino obutonde bwennyini buli munsi obutukolera eki anti owuliriza tukkiriziganyiriza bamu nti otema emiti gino obutonde bw'ensi bufa tukikkiriza kati kitegeeza nti bwe gibaawo tuleme kubuzaabuza bantu kati tulabe ebintu ebingawo biri we biri mu butuufu ti bwe tujjawo emiti no tutema abantu emiti webanga empewo eva mu ggulu otwatemyewo emiti kakati kagambe ekintu kimu katonda nga baganda wa buyinza ate katonda wa bujja ate katonda w'amaanyi nnyo y'ensonga lwaki buli kimu yakiteeka ku nsi ne mu ttaka ye n'abeera waggulu abeere nga bimutalinga bulungi nnyo kyova olaba tosobola mwekwekako kuba abeera waggulu buli omu akulaba ate kati olaba si buvunaanyizibwa bwa katonda sisaba katonda kuntonda si buvunaanyizibwa naye yakutonda omusinze ate nze namugaanyeeko zirankulageyo ekintu kiri zisinaba mugandako ate kati lwaki osinza basimolo goodi nga katonda okimanyiba anti kakati n'emizimu nage sinze yagitonda kabeerubairira bamayembe era n'amayembe si katonda era otegedde libajjembe omuzimu era guba gwa muntu nga yafa ne guba muzimu omusambwa kitegeeza ekyasangibwawo ekyasangibwa katonda agamba teweekoleranga kifaananyi kibajje kyonna newankubadde ekiri waggulu newankubadde ekiri wansi mu ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivuunamiranga ebyo tobisinzanga kati ekizibu katonda yatugaana ebyo ate ye yatukweka okutulagayo waasa nga tubatusanga yatugambye nagambye ebyo nayo temugendayo mujje wano naye kakati osanga omusiraamu ensonga lwo kyaki ezo ogenda mu kyaki ate nga naye aboogerayo bantu nga ffe era wetukongojja kyekuzzayo bululi nti katonda ayogera kuffe abaki abalamu kati kankulageyo ekintu kimu kale zikiriza katukkiriza katonda abeera mu kyaki yokka no katonda mwoyo mwereere talina mubiri era talina musaayi naye kyaki ezo kiringa kuŋŋaaniro kati katonda nkeereeyo naye ndaba nti abantu basondera katonda ennyumba ye oba oli oyagala kusondera ennyumba ya katonda nsondera ekyaki oba muzikiti oba omuzikiti nti nsonda obuvunaanyizibwa obwo bonna katonda abantu bano ani yamusabaku okubatonda ani yasaba katonda ani katonda buli omu bw'amutonda amuwa ekitono amuwa n'ekirabo ne bayita ebitembo kakati katonda mufa ayinamu abantu baatona nagamba bajja okuyisangako obubaka ku lwaffe abantu abalala kati omuntu oyo katonda gwayisaako obubaka tasobola muleka ng'atambuza bigere kati ate katonda okukola kwe akolera muffe abantu kati nze essaawa eno nze nina amayembe gaba n'ennyumba era nga nayosaba kuba kibayita essabo oba osabirawo osobola okusabirawo ekibi oba ekirungi kibayita essabo otegera nekyaki nalyo ssabo kyaki ssabo nabwe basabirayo basabire mu kyaki malayo emboozi kakati naye ekirungi ky'essabo lyewaffe ffe terigamba nti nno fabbe tumusonyiwe yakuba oli mutusiza ettame ddaffe nowobba essimu tusindika amayembe ne gakwata kati ate ffe ekizibu eyo ewa yesu omuntu ajja n'ayimirira mu kyaki n'agamba nze nabba embuzi ya gundi naye ate embuzi eyo tagizaayo uliriza ayinaekolankola tulina amasabo ga mirundi ebiri
ekyaki ssabo kuba basabirayo n'essabo tetavaako linnya ekyenjawulo wekiri kiriwo ekiri ekyenjawulo ekirabye kulaga ekyenjawulo ekiri nti omuntu waba yayagala muka omusajja n'agenda ewa Yesu amwenenyeze tinayagala muka omusajja oyo addayo ne yeenenyeza bbawooli omukazi gwe yeyayagala nti ssebo wange oba yeenenyeza Yesu ye n'abanga obulumi bw'oli yabufiiringa Yesu ye kamala byonna kakati ffe tetukkiriziganya n'ekyo kati ffe tetubakamala byonna tutwalira omukazi eno mu ssabo tukusindikira amayembe n'ensigo ne tuzitulisa anti kyova olaba kugambye olina okuvaayo eno kubanga bayibuli yagamba tewaliyo buki anti bayibuli yagamba omuntu wajja n'atwala okangeze omuntu azze abbye kati kangeze kati nakyoze mibbeki yatwala ssekajja muka ssekajja oli gye bajja abaana ali mu kukaaba kyoze mibbeki ali mu ssanyu ssekajja yamukola ki yamulina kakati oli mukazi wa ssekajja oli omukulu gwe yazaalamu abaana wagenda ewa Yesu amugamba yeetisse omugugu gwe basonyiwe tebamanyi kye bakola era Katonda kasita ono amusonyiwa asobola omuleetera omusajja ng'asinga ssekajja emirundi 8 kati nze mbadde ngamba bwenti kuba tulina abasinga omumaaza nzowerami kati nze njala bali mu comment section abali mu comment ki section batubuuli ye ogenda ewa Yesu nga wala bakyoze mibbeki n'ogenda kwamma mu ssabo oba byonna basabirayo olina kugenda wa Yesu kubanga Yesu amanyi alabayo Yesu oyo amanyi kyoweetaaga ne kyoyagala takuwa kyoyagala akuwa kyeweetaaga kati kitegeeza oyinza obeera nga gweyagala omusajja oyo naye nga Yesu ataakula akulaba ng'omusajja gwe weetaaga si y'oyo n'amukuggyako n'amutwala n'akuwa omusajja omutuufu wabula ebya Yesu byagumiikiriza olina okugumiikirizaamuko era basobola okusaka wano ne bakujerega ne bakola ki naye at the end of the day kakati ebintu bya Yesu biriwo ebiti n'olaba ekiriwo ekiti ffe waffe eno mu mayembe tubanga naye sabana ng'abantu abalokokaku okusindikira muntu Yesu asule muntu Yesu eddalo nati kati ffe olaba ffe olaba ffe gye tuli eno ewamu musuula abantu eddalo kati gwe mwewammwe kati muli ndiga beba mwe balina bibalyako nga mulaba nedda baga abasonyi waabo omusajja omanyi okukera ku makya owulira ng'obadde osooza akasente koguze wuufayo mu nju n'ebintu eby'omuntu omubbi najja n'abibba n'abitwala omubbi n'abibba n'abikola ki n'abitwala olina obusobozi bwa mirundi emeka ebiri olina okugenda omusabira omukisa ngenda yeyagale mu ndongo ye bulungi n'okusaba kuwano okubikwata obubizi osaba kirira osaba Katonda n'akulunganya era Katonda ayinza okugamba oyo musonyiwe n'akwetera ebipya for example tegedde lwaki labayo tegedde ensonga lwaki abaddugavu eno feno tuli mu kukola abakyayina eri bali mu kukola yakabi ffe tuli mu kukayanira Katonda kati mu Bayibuli gye tusoma temuli mungeri gye bakola bikopo tebe pulaani temuli mungeri gye bakola biki tebamanyiwo ngeri gye bakolera mmotoka kati kakingenda okulagamiza kakyombaani nti si buli kintu kyonna nti kyakusabira waliwo ebintu ebisaana okusonda kyoba pasita waba ayagala emmotoka agamba tugisonde naye nga si yakusaba bwebanga bizibu byagamba gwe yo bakusabire naye yeba yakusondera ekyo kimanyikiddwa naye gwe yo yakusabira tuli wamu eya pasita esondewa kati manya ate manya si byakuli kibu si kyakusaba so wali yali badde eyo ensonga y'embuga naye agikwasa mukama we bwe yatya kiriwo ekiti omusumba labayo nga tannaba kujja mu mmwe okkiriza nti Yesu w'amaanyi
Ekyo bina bwe mamusaba mu budde obwo. Kati waki ye musumba tasaba Yesu oje mmotoka. Kati abayiko kye kunyonyola kati. Musumba agenda okujja bagaba n'ekyo tagaye mmotoka. Y'abantu okutambulira. Yesu ye mumusi. No. Nga yasabye dda Yesu. Yesu nagambye awa ayita mu bantu. Kaakati bw'ajja n'abagaba twagala emmotoka nga yasabye dda Yesu. Yesu y'abakozesa ne muleeta ssente ezo. Kati naawe era bw'agamba ng'olina ekizibu. For example z'omutwe gukuluma. N'agamba kankusabire. Omusumba akusabira era naawe n'ogenda. Yesu n'ayita mu basawo ne bakuwonya. Kwa lwo be bajjanjaba emitwe ne bafa. Naye Yesu ayita mu basawo ne bakujjanjaba n'otereera. Kati ganyanga akatabayo ekintu kiri kimu. Ffe ene waffe tuba tulina kye tusaba. Tusuula ekimu eky'ekkumi. Nammwe ye wamwe musula. Ekimu eky'ekkumi of course kya mu Bayibuli si kyewammwe. Kati ffe tukisuula ffe abantu tukiyita amakulu olw'ekigali. Kanneeri mu kyaki gy'ekiro ekimu eky'ekkumi. Kati naye kati bw'olwaza omwana nga wasudde wa pasita we ekimu eky'ekkumi. Nange nasudde ekimu eky'ekkumi. Naye nga ffenna tufuusa akaseera tukamubulidde tuyina tukamuli kaseera nga talinamu kasente. Ekyo kimanyi. Nga kikwetaagisa savings zo zikuyamba oba obeebwa muntu akuyamba. Kati ffenna twasuula ekimu eky'ekkumi. Nze kyange nakisuula mu kibbo ekiri mu katanda kange. Ekyo wakisuula wa pasita we. Oza ffenna bwe tuba tulwazizza omwana andi asooka okuyambibwa amangu kubanga eddwaliro tukkiriza ti Yesu agenda kuyitira ku basawo bajja kwetaaga ssente oba yabayitiddemu bajja kwetaaga ki olwazizza omwana. Bulijjo tusonda esijja mu kyaki ng'ogenda mu kyaki buli luki naye bw'ogenzeeyo osulayo ekimu eky'ekkumi. Okitegedde nange nina ekibbo kyange kyesulamu ekimu eky'ekkumi. Tulwazizza omwana naye mu kaseera ako nange siina ffenna jjukira omwana tuna ng'alina empewo omwana wange era ajja mutwala mu ddwaliro n'amulokola eno omwana we ajja mutwala mu ddwaliro. Kakati singa mba neetaaga ssente za emergency ani abaawo ne ssente oyinza obeera ng'oyirawo ssente naye zitakuyamba. Nze nga nina Yesu. Yesu n'annyamba. Tukkiriziganya ffenna kubanga tulaba ezikiriza omuntu waba agoberera Yesu nga omuntu agoberera Yesu si bulinaako buzibu kubanga naye ayinza okuba ng'alina ebirungi bye byamukola. Ate nange agoberera emizimu gyange nina ebintu byagikola. Okimanyi ebirungi by'emizimu bya kaseera. Sinze ebyange bikyaliwo sinza kwoganya ekyesitalabako ebya Yesu biwangaala. Ate bayo ebya Yesu ow'Isirayiri tebiyinza kuwangaala kusinga bya jjajja wange wawali e Katende ng'ate yajja n'abirambula nako ng'avudde wali Katende n'ajja wano wennyini. Kyogamba Yesu alambula ebintu byange ng'avudde Isirayiri yajja alambula ebintu biri wano ensangi wano. Okimanyi nti nno Yesu nze nsabye jjajja gwe mmanyi ky'anamba wali e Katende. Anti Yesu yalina obuyinza ne kujajjaawo. Ayinza obeera nga uw'ekatende kumpi nnyo n'amulemesa okuba nga abuyina Isirayiri simuwakanya naye wano ewaffe wano na wano ku kika kyaffe wano singa yali asazeeko odda wano najja wano ewaabwe singa yali alina amaanyi. Kati sooka weetonde Pasa Bugembe sooka nnyo omwetonde. Pasa Bugembe nkwetondera nnyo obutadda ku bajjajjabo n'olw'ensonga eyo nze nga navuddemu osamire nnyo lubaala alijje ku mutwayo geregwe Bugembe bwejjeeko erinnya lya Bugembe pozi osigaze erya Wilson naye bw'oba okiyita amannya g'ebyogo gwe muzzukulu wa Kayiira so bajjajjabo bwe bataali baddewo tewaali baddewo bajjajjabo wadde baafa naye oli mulamu olw'ensonga bajjajjabo bali baaliyo Pastor Bugembe. Kale n'olw'ensonga eyo kwetonda ejjojjo nnyo okujjukiza bajjajjabo Pastor Bugembe. Okimanyi kye wakola kimenya mateeka mu mateeka ki okwata oluyimba lw'omuntu n'oluddamu n'omukozesa mu by'atayagala. Pastor ekyo tekimenya amateeka kuba nakwata muzimu kale ate sobola n'okukola ekisingako ku ekyo. Wakwata muzimu otya so n'omusannyalaza ne mukuba stroke n'asanyalalirawo ku buli ataddeyo kuyimba kayimba konna ogenda omubuuze agakola bwoti njagala akwate Bayibuli yasaba genda omubuuze oluyimba lwa Laddu Zitto olunooma tuze ddabe ekiddako ayinza n'oba nga Yesu teyalumuwala katalumanya agenda abuuze gwena obuuze Pastor Bugembe oluyimba lwa Laddu Zitto olunooma omukwata otya omuzimu negukwatanga ne Yesu alaba nga naye talina kyakola ate nikabavayira akayimba gamba mpewo Bugembe ng'amanyi okuyimba bwenza amayembe gasiima okimanyi basobola okukusiba kye wakola katulumba nnyina amayembe kati kyogamba kati ye Pastor Bugembe ng'omaaso okuyigira akayimba akamu
kati anyigirako Yesu ayina etondo ku Yesu kati Mugembe anyigirako Yesu anti oluyimba lwali wa Pastor Bugembe nga zina nanyigirako jjajja wange yagambako nti bajjajja twabasaba bamanyi abafudde bajjajja baba beke baafa oba balokolete baafa oba Yesu gyatwadde bwabeera nange mutwala mu kkooti okuyimba ebitategeerekeka yes ate nze yange bayamayembe si yayi zikoti yange yamayembe kati kankubuuzi bweza Pastor Bugembe oyo waali awo nga musazewo mutuza mu kkooti yange olunaku lusula tasobola tutusibe tasobola genda omubuuza agisabe wiishi tasobola kola bwoti teriyo sitaani alina buyinza siwakanyiza ogenda omubuuza nabbi zitakutuuzeko mu kkooti yagambe nti tasobola nze kamudikiririzemu nti ye kale tomwogerera gwegenda omuteeka microphone wooti agamene atekeko n'ekyokubiri akayimba akanoo kati kagambe ekintu kimu olabe teri ddogo eri Isirayiri ojja kulirabako ekyo tokimanyi bayibuli bwekyogera ojja kumanya ati n'ebizzaayo teyamala nnaku bwe kankubuuli eri yali abizza nayo kati nno atazaayo wadde nankoko olaba yiga abizzaayo teyamala wadde ennaku n'azitembeeta ati gwe baali mayembe go yali akunyiriza Pastor Jeni wamma naye mugume gwekola bwoti Pastor wamma gwe akayimba kale kanoomu olabe ate nze katwala nakibuli sikamusaba nze naye kamugamba nakamuwabula bajjajja bonna tebaafa waba ayagala nyanyiga asimewo ku ekyo kyalowooza naye kimanyi oli ku musajja wa Mukama Katonda kati nze ndi waani oli wa sitaani anti wajja okakasa nti nze ndibeera ne sitaani tenaye mwana wa tumanyi sitaani mwana wa Katonda yamujemera n'amugoba naye omwana waddeyo omwana era yajja kuweze kutta na kuzikiriza era omwana oyo wa Katonda kati mwabayingira mu nsobi z'omwana ne taata mu abalina obuzibu bwinaafalaniraako kati gwe sitaani yakkolaki tetwogeraganya tulina kusiba kati wonaye bati sitaani twogeraganya ne Katonda ati ne Yesu yagenda tamuwangudde nga takuba ebbiri era akyamulese wano kati gwe kakasa nti Katonda yakwata Yesu yamuwangula labayo Katonda yakwata n'awaayo omwana we saddaaka eyo yonna jjukira yagiwaani yagiwa sitaani era ng'ategereddwa Katonda gwe Katonda omwana waawe yali amuwaani Yesu saddaaka yagiwaani kufiirira mmwe abalina ebibi ate sitaani n'amulekawo kitegera saddaaka yagiwa sitaani kati sitaani Yesu nakati essaawa eno sitaani yalemereko talwalangako talina wadde kalwadde konna Yesu yafa tetumanyi gyali n'amagumba ge gaali Yesu yazuukira nakati akyalwana naye nakati akyalwana na sitaani naye alemeddewo n'akayimba akabbi akabugembe juga te sitaani yali muyimbi juga sitaani yali ate kyalimba Bugembe oyo asinza sitaani lwaki ayimba nnyo kuba juga sitaani yali muyimbi Bugembe olina sitaani olekera wamma mweraba